Omukolo gw'okugula woofiisi za NRM mu Ssendawola zooni e Kawoko gwetabiddwa akabawagizi ba NRM mu kitundu okuli ne ssentebe w'ekyalo Okoth Charles nga Martin Mukasa. Ssentebe wa EUC eyokusatu yabadde omugenyi omukolo. Twagala abavubuka bave mu ntalo, bave mu bitabayamba, bawagire gavumenti eriko basobole okuganyulwa mu gavumenti eno. Oluvannyuma aguddewo woofiisi mu butongole era ssentebe Okoth ayogedde engeri gye zigenda okuyamba ekibiina. Things are getting better. It started today. Now that we have a home, this is now NRM form in the village. We shall network. N'abakulembeze abalala basabye abavubuka obutabuzibwabuzibwa bannabyabufuzi. Ate bayimaamu balomboza ennaku gye bayitamu mu kubunyisa enjiri ey'obusiraamu olw'obutaba na bikozesebwa bimala naddala abawangalira mu bitundu ebyesudde ebibuga. Ebitabo byennyini tebimala, bayimaamu tebalina nsako, bayimaamu beerwanako nga bo. Babyogedde bakomekereza omusomo ogubategekeddwa aba Direct Aid n'ekitebe ky'obusiraamu mu ggwanga ki Uganda Muslim Supreme Council ku Ashahaba Islamic Center Kachiri nga gukulongolodde ssabbiiti bbiri. Abeetabye mu kutendekebwa baweereddwa amabaluwa agabakakasa era Sheikh Dr. Idris Muhammad Osama n'ayogera ku nteekateeka eno ebeerawo buli mwaka nga batendeka abakulembeze abasoma mu 200. Babasomesezza butebateekeddwa okuwangala n'abantu abasomesezza embulira entuufu yandibadde etya. We can't say we teach them everything what it is in Islam, but at least we give them some information about Islam. Ye Venerable Canon Moses Kijambo yenyamidde olw'omuwendo gw'abaana abasuulibwa ogweyongedde mu kiseera kino kyagambye nti kiviiriddeko bangi okukula nga tebalina famire. Okwogera bino abadde akyaliddeko amaka g'abaana abataliiko mwasirize agasanyu Babies Home ng'ali wamu n'ab'ekitongole ky'abaana okuva mu bulabirizi obw'ennamirembe. N'alaba nti naye olubuto nalufuna ne taata simumanyi n'abeerawo ntya n'alabira nti omwana wanambuuza n'amugamba ntya ekivaamu kwe kusuula. Bakwasiza Farida Mulumba ebintu omuli omuceere, sukaali, sabbuuni n'ebirala bibayambeko mu kulabirira abaana bano. Tuwetaganya abajja ne batuyamba kubanga abaana bano they need care, too much care. Tuzze okugabana nabo omukwano ogwo Yesu gwatuwa. Deborah Kaweesa akulembeddemu ab'ekitongole ky'abaana mu bulabirizi ayogedde lwaki basazeewo okubadduukirira. Abaana baffe bwe bava awaka n'ekigambo kyaffe nga kinywevu nga kirimu Katonda bakinyweza. Ate mu kawufu w'okweggya mu bwavu nga bayitira mu bwegassi abazadde okuva mu bibiina ebitali bimu mu Town Council y'e Kayabwe nga bakulembeddwa Mayor Zedi batandise okulunda enkoko. Bano abeegattira mu kibiina Kiwazi Digital Education and Parents Alliance Wadepa mu bufunze batandise n'enkoko ez'ennyamisibwa mu 1400 nga bazirundira ku kyalo Butamba mu maka ga Mayor Zedi yabawadde ebiyumba n'abasimira n'amazzi ag'obwereere. Twagenza okubalirira nga buli memba ali mu kibiina atodde emitwalo 10,015. Emitwalo 10,015 zisobola okulunda enkoko mmeka 10 ng'enkoko ezisigala za memba. Tugenda kukyusa embeera yaffe ng'abalunzi abadde balundira muno mu Kayabwe ate tusobole okuba nga tusobola okulaga accountability. Ssentebe waabwe Veronica Namwanje n'omuwandiisi Deo Kalema balambuludde ku ngeri gye bagenda okutambuzaamu obwegassi buno. Naffe twakirabanga kirungi ne tugamba bwe tunaasigalayo mu groups zaffe tetujja kufunamu mulamwa ne tugamba katwegattire wamu. Bo abaami ba Kabaka mu ggombolola ya Kayunga mu Myuka mu ssaza ly'e Bugerere ensonga ya bulungibwansi bagikwasiza maanyi. Atwala eggombolola eno Margaret Sempala Nambi yakulembeddemu okugogola ekitundu ng'essira balitadde ku kutuusa amazzi amayonjo mu bantu ba Beene. Njagala kwebaza omuluka guno Musaale Namagabi olw'omulimu gwe bakoze olwaleero. Baddaabiriza nayikonti ezaali zaayonooneka ng'ensimbi zaasolozeddwa ab'eggombolola. Ate kansala Samuel Mukasa akulembeddemu abatuuze mu zooni ya Nakaliro okugogola emifuleege n'okusomba ettaka okuziba ebinnya mu nguudo. Obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abatuuze okubeera nga tuddaabiriza enguudo gavumenti z'eba etukoledde.